Day one nakwatagana ne Richard Hand nabeera DJ waabwe naye bwe nasanga ekintu kino kye bakola mu masomero nali so touched kubanga mu luzungu tugamba prevention is better than cure. Singa Richard Hand teyavaayo netandika sensitization ey'amaanyi mu secondary schools baganda bange singa ffenna abali wano singa mwenna muli lwayaba nemwekubireko mu ngalo kubanga mwe mukyali bulungi nnyo neve mukama yamanyi kyonna kyekiri. Akayimba kano katono nnyo kagamba nti togayalirira ddagala muntu wange buno bulamu bwa ddagala tozanyisa ddagala laba bwe tukuserengesa mu ddagala finish. Wola yaman mikono gyaffe mwe n'abayimbi jjajja Zigidi nkulamusizza kabona waffe Jento Mulindwa nkulamusizza ku luno kakibereki tujja kukikuba nalo baseba ne bannyaba wekkiririzeemu buli kintu kyonna kijja kutambula bulungi. Olunaku olwaleero nina omukisa nti ndi omu ku abo abajjanjabwa ku bwerere mu International Hospital courtesy of Dr. Ian Clark Busuulwa. Whoever know that billionaire is not even a billionaire, he's a trillionaire, Dr. Ian Clark Busuulwa. They want your number compias jangu mtabani okwata akazindalo ni wacho yambala nnyo jacket. Nga nange mbutuufu nali blind nga sina gyentegeera. Nyambala jacket obulamu sibutegeera. Nangamba gendo nonye Dr. So and so akukebere. Bannange bwe bansanga nga plus omusawo yambuuza kiki osuubira okukola. Mwanirize president waffe. Omwana musuuza. May you long live, may you long last. Nangamba kiki osobola okukolawo mu bulamu oba ogenda kukola otya. Nengamba omuzungu nti ngenda kubeera musajja muvumu nja kumira eddagala ng'abalala bwe babeera naye nsaba mbeere ekyokulabirako mu nsi yange Uganda sijja kusiiga muntu yenna era nze ebyokwegadanga nabiggalawo kubanga bwe tunaakola ebintu ebyo ne twegadanga nnyo ate abaana baffe ekintu kino kigamba nti once goes around turns around. Yaman genda weekebeze obulamu bwa kiseera obutamanya bwe bwatwaza minsi olunaku luno olwa mikwano gyaffe ngaffe abalina endwadde abantu gye batya ennyo naye ng'ate ffe tekyatutiisa si njagala musitukire wamu akayimba kano ne bwe nkayimbako kolansi emu yokka yokka mumpe amaanyi mumumpe omulaali genda weekebeze obulamu bwa kiseera obutamanya bwe bwatwaza minsi genda weekebeze obulamu bwa tabu once in a while you need a body check-up genda weekebeze obulamu bwa kiseera obutamanya bwe bwatwaza minsi rasta weekebeze Ije wekebeze, munywanyi wekebeze, mutanyi wekebeze, muliki wekebeze, mulika wekebeze, kanywanyi wekebeze, loki wekebeze, obutamanya bwe bwatwaza minsi Iki mulango bulamu bwegayise, ng'ate emikwano gy'ojja kubuusa dda. Todi wandibanga wandoga ababwogano genda olaba omusawo tolinda kiwundu kuwenda ddagala n'obulwadde okusesera genda weekebeze obulamu bwa kiseera obutamanya bwe bwatwaza minsi genda weekebeze obulamu bwa kiseera once in a while you need a body check-up. Njagala nnyo emphasizing abo bonna abatawulira bajja kuwulira bannange tumire eddagala empeka eryemu etambuza obulamu bwaffe bwonna temutya bannange mubeere strong. Richard Hand mweyongere engalo ez'amaanyi nnyo twatalaga Uganda yonna era nze nkimanyi nti bantu mmwe mulina omusingi ogw'amaanyi era ne Mukama Katonda misaamufe ajja kulaba era yakulaba dda
omulimu gwakola mulungi nnyo kubanga emiti emito gye gigumiza ekibira mpaka imbaka ng'ensimye bwongera mujja kunsonyiwa balegenda letwagala nnyo akazindaalo kano munsonyiwe nsimbye mama w'abaana nsimbye bwongerwa esikwebaza mama w'abaana mbeera ng'omuyaaye nsimbye mama w'abaana nsimbye bwongerwa obwesikwebaza mama w'abaana mbeera ng'omuyaaye nsimbye mama w'abaana nsimbye bwongerwa obwesikwebaza mama w'abaana mbeera ng'omuyaaye mama wasanga ni magulu kupe jalajala kagekabageko nyumba mwesula ng'eringa sitowa nonyamba okwezimbasimba buli kanaku n'onsabire saala kubanga tezirimbalimba mumaziga n'omumyanga mangu okutuusa letwapangapanga kankube buli kano gyekuwe n'engoye ennu gy'ogule enviri ennu gy'okole entasinga bulakiwa mama w'abaana sibye bwongerwa olwesikwebaza mama w'abaana mbeera ng'omuyaaye nsimbye mama w'abaana sibye bwongerwa olwesikwebaza mama w'abaana mbeera ng'omuyaaye onsiigira zaagwa mazima kubanga wanodda mu bangi nonyuna omukono gunyuma nga gweyagala mugabana akatono ako ke mulina kankuba okola by'oyagala naawe weewala okola byesaagala abateesi tebakangakanga abo ke balaabo baganda ba obulamu tebutatu gyakubuka